Banange kanjogere ekigambo kimu. Nze Tamimu Kabugo atamanyi kusabya obutegeere. Nze general manager Senkulu akulira abakozi bano bonna. Banange mwebale nnyo, mwewalire ddala. Kirabika nga history tumukoze oba. Olwaleero luno tucelebratinga emyaka 6 nga tubaweereza. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawuliriza abaffe abalungi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubanga mwe mutufudde kye tuli. Tubetondera olw'ensobi ze tukoze. Era mu myaka 6 ensobi tuzikoze. Era tuyize. Era tuterezezza. Bannange tugudde bwe tusituka. Ne byonna tubiseemu olwammwe okubanga mutuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatuwa emirimu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulembeze b'Eluwengo bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sebo Mr. Bazonoona tukwebaza ebiseera byonna. Webale kutulungamya, webale kubeera mukulembeze mulungi. Meya waffe, Meya Mustafa, webale nnyo, webalire ddala. Councillors mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebale kuwuliriza radio yammwe. Mu mwaka guno nga tugumazeeko nga tutambuza omwaka ogw'omusanvu. Bino bye tugenda okukulemberamu okukola. Ekisooka tugenda kukendeeza ku miwendo. Tukakase nti buli munnaluwengo munnayuganda yenna asobola okulanga ne Lwenge FM. Kubanga mumaze okutulaga nti eno radio yammwe tugenda kunoonya engeri yonna gye tusala emiwendo. Mubeere nga mwenna mulanga. Tusaba bannaffe betulanga abalanga naffe. Namwe tubakubira omulanga guno. Bw'oba oyagala bizinesi yo etambule, toseera bantu. Toseera bantu, embeera etambule, tukulaakulane. Bannaffe betukola nabo, waliwo omusajja yajja n'atulambula n'agamba manager, abakyala, staff nga tetulaba mu bakyala. Bannaye muwasizza abakozi baffe. Wangi mukoze ky'amaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga tuli nabo, oliiza obutamulaba wano olw'obuvunaanyizibwa obugenda mu maaso eri mu booking, abalabirira alina obuvunaanyizibwa buno na buno. Ate ng'olwaleero twagala kukuba ndongo. Era bwe tuva wano tugenda kusumulula abayimbi ku muyimbi. Twagala bayisawa 5 tubeere nga bayimbi bamaze, tusimule endongo tulabe ani asinga. Ekyo kyonna kivudde mu kusaba kwammwe kubanga mutuwadde ebirowoozo nitugamba manager twagala kusinga ndongo. So mwebale nnyo, mwebale ddala. Munzikirize mu dakiika emu abantu bano ababaweereza bababuuzeeko speed twanguwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndowooza kansokere ba managers. PD buuza ku bantu. Nze Fumu lya Munsonda, musajja tamwa kantu, Eclipse Tikabala Lawrence omulangira. Mwana musajja akwata ku bbuto, abakyala ne bagobererawo. Wanayikulembera bagamba nti bimba ne bagamba wankidani. Of course, the one and only salute wa kuno kwonna Mr. Self Content. Omusambi wa gwanga Mia Dodi. Akwata kuchi. The programs manager wa ready eno. Program lubadde lutya. Weekend special. Agafa mu Midwest n'agafa mu gwanga. Yes. Utalefu kwaniriza ku kyenda kamusanya Lwengo fambe yo mulembo guliko mwebale nyo bayindalo kujiwuliriza. Esawa zwedda 12 ez'okumakya tugenda tambula fena mpaka sawa zigenda kubeera nnya eza. Bantu bange tukyogereko. Tuogere kuki? Kusonga. Niko kabeerawo musawa mmeka. Wangi akatuusa kukabeerawo kusawa mmeka? Obanga wagafeeyo
Munange mwabitegedde oba temunnabitegeera? Ali sipiika ewa paalimenti y'eggwanga erya Uganda Kyaddaaki mwabifunye? Yenze Salongosorwada Ernest omubaka w'Onalebe Empologoma okuva ku kyalo Kiboobi omuluka Kiwangala Gombolola Kisekka eyasala Kakinga nenzija nno nene ensimbi nzizeewa siweewaawo. Mpozi bantu bange nsabira munzikirize General Manager PD n'abakulu bonna abatwala leediyo ku mulundi guno ninayo omukozi gwe njagala okusiima. Ku lwange ninayo omukozi gwe njagala okusiima azaabikola buli kaseera ate ng'ayongerako. Omukulu Tony Cruz ow'Entone Ewooma Sokojje mumumpeera obugalo bw'amaanyi mugambe nti ddala oli musajja. Ssebo nange olunaku olwaleero nsazeewo okuva ku ntobo y'omutima gwange nkusiime olw'emirimu gy'ozze okola ate nga gigatta ku Lwenge FM. Weebale nnyo, weebalire ddala ate ogendere ddala mu maaso onyweze omulimo. Nsonga nkulu. Siweewaawo Salongosorwada mubamuddayo Mukama Katonda abawerekere. Tone jangu ono n'amakula go. Sokoleke ekiweebwayo ekiweebwayo ky'Ow'Entono kenda ali okuva akayimba ate ekiweebwayo noonya akayimba awo. Ssebo nange nsanyusa okusanga nzikiriza nkweyanjulire. Nange bampita DJ Peter Maxi Sound Ow'Entono Ewooma era bwe mpulidde ekigambo Entone Ewooma abawagizi bange nange njagala ssebo nkusiime basebo abalwengo nze nkubye drive obwedda gye muwulira Entone ekola ki nsuubire baleese bulungi. Nsangibwa wali Koki ku nsalo mu Ttaba naye nga ndizaalwa Yerwensinga wali ew'omukulu Pawulo Kato omugenzi mu Tansafa. Ssebo kankusiime erinnya Entone Ewooma beera n'ekintu nga kitono naye nga kikola ki nga kiwooma era ng'entono ne mugiwulidde musabire nange mumpe emirimu. Nsaasira mukama wange kino kankyogere. Uganda Police buli musirikale gy'oli yonna bakuumye ekikaali. Mwebale okuuma ekikaali ekyo mukoze ky'amaanyi. Naye mbasaba ekintu kimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala bye mukoze bingi naye mwebale kuuma abantu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo ogw'omuno gw'amaanyi, mukuumye abantu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo era mukulu mutwebalize owa basement mugambe yebale nnyo. So nze bapita Ow'Entono Ewooma nze Tony Cruz 256 misandisama Ow'Entono Ewooma musanyusa. How are you? So erinnya musanyusamu mwasiima ne mulimpa era nange ne ŋŋamba owaaye zaani kanditwale mbutongole nga ye mugemudde muga nti Ow'Entono naki nalo. Programu ekitobero Electronics Taxini Maxado masannyalaze teekako 6 mpaka 9. Teekako 6 mpaka 9 nakuba mu programu gyekubiriza kukola si ya bya bulimi si ya kusevinga. Gwoba oyagala sevinga oba toyagala bireke, oba oyagala kukolakola oba toyagala bireke, ekikuyisaawo ky'oba okola. Tunaabeera kuolwo nti musevinge mukole, tunaalufuula luyimba ayagala osevinga ayagala okukolakola ate ayagala bireke. Bw'oba olaba nga okusimba emmwanyi kikuyisaawo simba oba tekikuyisaawo bireke. Ate byampaka si byampaka. Mwebale twagala Lwengo FM ebeewo. DJ
njagala kusaamu Katonda ekitiibwa apadde omukisa. Nze Talema Fred Musumba mu byonna njagala kusooka kwebaza Katonda olw'okuweza emyaka 6 nga mutuwagira. Kino kye mulaba abantu b'Erwengo n'emiriraano mwe mukitufudde. Mukama tumwebaza olw'ekyo. Basebo ne bannyabo nze nkola program taasa amakango ku lw'omulembe oguddako n'ekisembayo. Beebaza mwenna abazze bwe muba muddayo Katonda abakole bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale so mwebale kubaayo bamutedde shoot official na hosting jam mix at 7. Mutandise nange mbikole timu Kabaka muliwa banani mwasoza sente nyingi kukola eyo mumpe ku sente nange nabagamba timu Queen kama timu Shimenke mumpe ku sente nange neyagaleko siri bulungi so mwebale kubaayo bwetu kuleka ntubikola mawulire ga celebrities agatambudde mu lunaku Monday paka lunaku lubeera lwakuna mukawungeezi saawa emu okutukedera ku 3 mbatadde kale mwebale kutwagala twenze nyo tweyanzeege. Banaye mwebale kujja waliwo ke twayita kayite slogani lwadugwalwa akatende bwabirya bwawoza serukulu lengejja simanyi lunangwira bw'ompaaka wolaako ng'ebbanja likoze litya. Abasabaguzi muliwo ndabe ku mikono. Timu ensabaguzi yenze musajja wa Kabaka Lwesasirana serious omusajja ajja okusabagula obusabaguzi the microphone mafia bwere bulungi nze olumbatadde. Wanji njagala kaaba aya kale yenze Kabaka Engineer Kevo dakigoli strategy ya musajja w'ennego yokola ki ey'okuyisaako olunaku lwava lwa 6 kiro ate nga nze akuba ebiraka by'abano ataliiwo nga nkola ki nga nkuba ekiraka ku ki ekiraka nkuba kyawa kyaki kyakutawaaza. Kale mbire bulungi mwebale kujja. Kale muli mutya eddoboozi terimfaanana temutya. Yenze katira komanda gwe bayita omukatizi Lwanga selector katira komanda naki Sunday Jam Mix CEO ne Friday Variety Night banabulazana kiki kiriya kale. Okay, jemuli abeeka timu top 20 countdown jemuli erinnya Munabuddu Shafiq Senyonga akuweza program the top 20 countdown kuchenga kawumuzanya Rwengo FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 7 okutuusa essaawa 10. Amanya n'eddoboozi nze Jazira Namuga abasobera amawulire okuva ku Monday paka lunaku lwa 5 ssaawa 1 ssaawa 7 ne ssaawa 1 ey'ekawungeezi. Weewaawo twagala okwaniriza omubaka ow'ekitundu kino Honorable Chimba Emmanuel omubaka wa Bukoto Midwest. Oli otya Honorable Chimba? Wabera ku bantu wali omubaka wa Bukoto Midwest Honorable Chimba Emmanuel. Webale nnyo kujja Honorable